encha ya leero okulaba nga mugiraba era n'okwekumira ku mukutu gwaffe gw'Omuntu TV. Mbebaza olw'okwagala programu eno, mbebaza olw'okufangayo buli ku makya abakuba essimu ne mujjumbira mambi Mukama abawa omukisa. Tugenda kuba nga tuwaayo okusaba nga tunakukola kirala kyonna okusingako awo, tumale okuwaayo okusaba tulyoke tutandike programu yaffe olunaku lwa leero. Olw'ekisa kya Katonda katusabe tutandike. Katonda omulungi w'ekisa tukwebaza kuba tuli balamu olw'ekisa kyo n'okusaasirako. Twebaza kuba otutambuza mu makubo agatali mangu, mu mbeera y'obudde etali nnungi, n'otusobozesa okutuuka mu kifo kino okuweereza mu maaso g'abantu bo, ate era n'okwongera okugaziya omulimu gwo okubunyisa enjiri y'omu nsi yonna. Tusanga tukwegayirira obeere wamu naffe. Tusabira omukisa buli kinoomu atodde okuyamba omulimu guno. Tusabira buli kinoomu akoze ekisoboka okulanga programu eno egenda mu maaso. Management ya TV tuwadde omukisa okulanga obubaka buno buyitawo, tubasabira omukisa oguva gy'oli gubeere ku bo. Tusabira abona bonna abakkiriza enjiri eno. Tusabira naffe b'osobodde okukozesa tusaasire tusobole okumalako olugendo luno eno nga tuli beesigwa tusa ku nkomerero. Na buli kinoomu akoze omulimu gwo okulaba nga gugenda mu maaso, tusaba nga tukwegayira empeera gy'abaafuna obulamu obutaggwaawo. Tukulembere mu byonna tunakola byonna otulungamya tuyigirize kuba Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Pozi baganda baffe abali ku programu yaffe n'enganzi abakedde okulaba nga tuyiga, abantu abamu bambuuza ebibuuzo eby'enjawulo, naye olunaku lwali tugenda kulaba ku lutimbe bye tutera okulaba, tugenda kuba tuyogera katono nnyo twakoma omulundi oguwedde, ate oluvannyuma tugenda kukwata amasimu kumala ddakiika ndowooza 3 nga tukwata amasimu. Ziwera ssaawa 1:15 tugenda tandika amasimu. Amasimu ago mubuuze ebibuuzo, kuba ebibuuzo bingi manyi bitudde mu bantu eyo, bingi nnyo. Mbadde nsaba tubibuuze mpozi nga sina kugenda mu maaso. Programu eno nganzi mujagala mikwano gyange abali tudde abalaba. Programu eno ya bwannakyewa bwe tulabika ku mpewo kuno waliwo ekiteekebwayo okulanga programu eno egenda mu maaso. No si byanfuna oba nekira kyoyinza okulowoozamu, wabula gwe mulimu gwe tukola okwegaanyisa okulaba nga abantu bategeera amazima. Buli kinoomu ali eyalumirwa programu eno nga ddala ojagala, baako kyokola okulaba nga programu eno egenda mu maaso. Either kwata mu nsawo yo abakuba essimu, tujja kuba nga tumaliriza essimu ezo mulaba ku lutimbe, siza kubako mu studio. Essimu ezo kyoyinza okukola ekyamaanyi ennyo ssaawa zino nga tukyali mu studio, weerezaako obuwagizi bwo, oyinza okukwata ensimbi n'oziteekako. N'abamu abalina ekimu eky'ekkumi kuba eno programu okusinga okukwata ssente ez'ekimu eky'ekkumi eziteeka mu bifo ebitaweereza Mukama. Supporting programu eno kubanga mulimu gwa njiri tuba ku Saturday ne ku Tuesday nga enjiri eno egenda mu maaso, nga tubabuulira ebigambo ebikulu era eby'amazima. So musobola okukozesa ebigambo, muyinza okukozesa ennamba ezo n'osindika. Abantu abanasindika gundi nja kubanga mbebaza era message yonna gyenfuna kuno nja kuba nebaza omuntu yenna abasindise ssente ezo. Kuba essimu etugirina wano gimbadde mukubako ennamba ezo ez'emirundi ebiri, Airtel ne MTN. Muzikozesa okusindika obuwagizi bwammwe okuwagira programu eno egende mu maaso. Awusobola kyonna kyonna ky'osobodde okukwata kikwata oyambe omulimu guno gugende mu maaso, kubanga nga nkiddamu kibagamba gwa bwannakyewa. Tosuubira nti waliwo source evaamu ssente okuba omulimu guno gugenda mu maaso. Nno kyobala sometimes oluusi tubulako. Lwaki tubulako? Nga oluusi tebyasobose bulungi. Naye nsaba Katonda asobozese naawe ali eyo. Programu endabira abasiraamu, abakatuliki, abaki, abantu bagamba nti programu emwe njagala naye muneze ndi wa ddiini gundi. Sigamba nti bw'oteekayo essente ezo Mukama ng'akuwa obulamu butaggwaawo, nedda. Weetaaga okukola Mukama kyayagala, naye okubanga oginyumirwa ng'ogyetaaga nnyo giwagire. Naye ng'ate mu byonna kyensinga okugamba nti kyuka ogoberera amazima. Oba oli wa ddiini ki? Naye ogobera amazima gano ge tubabuulira baganda bange. So ebibuuzo bibadde bingi, mpozi omundi ogwedde we nakoma ku lunaku olwa Tuesday nga mbabulira ku bya immunization. Mpozi ebintu bingi bisasobola kutuukako olwakadde naye kambyogereko mu ddakiika nga 5, naye tujjukira twakoma okulaba nga tulaba nti embuto nti immunization abasajja no bagezezaawo okulaba nga balinga batuyamba. Ekigendera kyazo kutta bantu. Era bwe bulwadde in fact bwe ba immunizing omuntu bamukuba obuwuka obwo nenga
kwegamba bunafu bumanyire omubiri gumanyire bakuteekamu buwuka bwennyini oku immunizinga. So kati ne coronavirus era kibajja okukola naye ng'ate tekiiza kyokka bagoberezaako n'obutu obulala obugenda okuba nga bukumalawo mpolampola. Kyovala nti twalabako omusajja omuzungu atugamba nti okugema okusinga percentage nti abantu abasinga okulwala nga bamaze okugema balwala lwa kugema kwe bagemeddwa. Mujjukire okugema ng'ovuddeko omwaka guno gwe tukubye amabega kugema okuze kubaawo bazze beetonda international community nga tulaba abantu bangi be bagemye ne balwala abamu emibiri ne gifuukuuka abalala ne bafa abalala ne bintu bingi ebituuse ku bantu abalala emibiri ne givaako n'olususu. Immunization coronavirus bazze bagema abantu abamu nga banoguka munogosi ne bagwiri ne bafa. Muze mulaba wano ku international gundi amawanga g'ebirungo agagema abantu eddagala batuweereza okugema. So mulaba omusajja oyo muzungu ng'agamba nti okugema kuno kwe bagema si nti baagala nnyo okulaba nga batuyamba, baagala kukendeeza mu muwendo gw'Abafirika kulaba nga babamalawo ekifo kukendeeza kubaggyirawo ddala mu nsi bo basigalewo bokka. Ate nabo mu bazungu bannaabwe baagala bali ab'emmunye eya bbulu nti bagezi bategeera n'abo mpozi abali mu buyinza ba elite aba controlling ekintu. So nabo batayagalamu nga balabanga ebisasiro. Mujjukire twakoma tulaba nti omukyala bw'aba bamaze okugemebwa nti eddagala bamugemye lireetera omubiri gwe okubanga gufuuka weapon erwanyisa omwana azze mu lubuto lwe. Singa afuna olubuto omubiri gubeera musaala okulwana okulaba nga olubuto olwo gulusindikiza luveemu oba lugululwanyisa oba n'omwana okufiira munda ekigendera nga bagema bakyala ab'embuto. Egambo bagamba naye biriko bwino ne sauce. Najoba sina kigambo kyenjogera nga kya samwa kubanga I believe one day one time kisobola okubanga giving account yadde si munsi muno ne Mukama Katonda muggulu buli kye twogera akiwandiika era buli muntu agenda kusasulira agenda kulamulwa ebyo byayogedde ebirimu n'ebitaliimu ogenda kubanga obiweebwako giving account ku ebyo byayogedde. Ebitalina makulu oli bisasulira n'ebirina amakulu ojja kubisasulira. So yadde kooti ez'ensoba gavumenti ez'ensoba society mwe tubeera ayinza obutakulamula naye Katonda naye ajja kukulamula. Teri wogenda simatukira bwe kigambo ky'ojja mu kamwa kirina we kiba nga ky'amazima kiri kuweebwa empeera nga kyetaagisa okwogera naye kitalina makulu Mukama ajja kikuvunaana. Kiva Mukama atugamba nnyo okwogera ku Petero wali kyavudde lugamba nti tubenga bangu bakulu ne tubenga kukola ki okwanukula nti bw'owulira mangu kubanga omuntu oluusi addamu nga awulidde ekintu naye nga si ekibadde kisaana oba nga ayozizza mu busungu naye oba oli awo Mukama atusaasire tutegeere ebigambo bino byetwogera bwe tubabuulira. Twamala okulaba nti eddagala ne bagemesa immunization ziba zibakuba abantu nga bagema abantu mulimu aborted fetuses embuto eziggiddwamu abakyala bajjamu embuto oba in fact waliwo kooti mu America yagamba nti obajjamu olubuto ng'omwana naba kufuluma bweru tebamubalanga muntu. Kyovala abortion ezikkirizibwa era amala okufa naddala abalirwa nnyo nti ng'abamala okufa abeera takyali muntu kye bamukozesa kyonna tebaba na musango mu gavumenti. Kyovala nti baba balwanya eddembe ly'abaana abattiddwa kubanga ebintu bisatu bye bakozesa mu baana abortion babateeka mu ddagala erigema. Ekyokubiri babateeka mu soda bwino oyo mulina okukola ebisoda kulaba nga bigambo ebyo bigenda mu maaso. Twagadde nnyo okutukwata amasimu nja kwongera mu maaso Tuesday ejja okuba nga ngazi y'ebigambo bino eno mu soda. Era tujjukira Pepsi Cola Company yakola mu America galamawulire nga lina bwino mulina njogera byeninako bwino yakola tulaba nga amawulire gafuluma nga bagamba nti erekerawo okukozesa aborted fetuses mu bintu mu products zaayo Pepsi Cola. Eyokusatu babalya nja kubalaga obutambi bwonna proofs zonna nga balya naddala China n'amawanga ag'enjawulo balira ddala abantu amawulire genja okubuulirako. Namutebi Pastor Imelda Namutebi bwe yali nga aloga kkula okulaba nga afuuka bbaawe nga amuwunza
yamuwa ennyama y'abafu. Imagine yamuwa ennyama y'abafu. Ebyo obwino mulina gye mubateerako mu mulabe. So okulya abantu obusezi tebuli mugunetto musembera musezi. Tuza tukijjukira twakyogera nako. Yekitutwani bamwe kyakulya abantu. So babeeramu naye nga buli bamuwa balina kye bamuwa okukola. So enkola zino zigenda maaso mu makanisa, mu nsi, mu bantu abatya Katonda, abeefula abatya Katonda, bona bino ebintu bigenda maaso ebikolobera ebikolebwa bibyo. So embuto zino ezigiddwamu bazikozesa mu bintu bingi nnyo. Mu creams ze beesiiga abakyala bateekamu aborted fetuses, baziteekamu embuto ezigiddwamu ebyana ebyo babikuba ne babiteekamu. Menye kindeke ebintu bingi nnyo esiza kumala mu kiseera kino. Naye nja kujja Tuesday jja tugezeeko okulambula kimu ku kimu okwongera okugaziya. So kyembasaba kiri kimu mu supporting program ene egende maaso. Ekikulu kyaffe kuba obuli amazima mpoze ebintu bibiri byeseetabaamu. Politics siri kitundu ku politics kubanga politics bya Kaisari nze ndi ku bya Katonda. Yesu Kristo yajja n'abyawula byonna emirundi ebiri. So politics sirina part ku politics era ebigambo nebyo byogera ku basis ya byabulamu byanzikiriza kyobala nti bannaddiini mbakwatako tekinkwatisa nsonyi aba tekintiisa kwogera ku papa neŋŋamba nti the man of sin kwa Bible bweyogera ne bunnabbi bwonna bw'ogerwako butuukirira be bacontrolling ensi eno. Immunization zonna nabagamba obolaba nga mujjukira Isirayiri yagamba luli eri omusajja prime minister wa Isirayiri yagamba nga banyize pesa basofukamiza amawanga. Ne mbagamba nti acontrollinga Isirayiri ekolera Amerika ebyokulwanyisa. Isirayiri bweyogera Amerika yabeeyogedde. Amerika bweyogera papa yabayogedde kubanga these are the puppets of the papacy. Bo bakolera behind the scene. They are healing the wound of the papacy. So buli kibakola baba balumbye ensi kino bagikuba. Mujjukira manga gonna gazega bamu entalo. Vatican mala kwa approvinga nti gakubibwe. Era bwe gamba bwe bawo obutaba ku papa natuko n'agamba nti entalo zikome. Najja nayogera nabo emirembe giddawo lwaki kubanga they are in control of everything. N'obuwalabu bonna tulaba amawanga gonna gafukamira dda. Era gamala amawanga googera ni gakola ebikolo mu mulooza kya amawanga agazi gakola ebikolobero agalimu entalo eziganya okuggwamu. Naye nga Libya bajja ne bagisenda omulundi gumu. Si eyo kamawanga mangi ge bazze bakwatako mu kaddakiika katono nnyo nga ate waliwo amawanga golaba nga North Korea nga bajjojjobya abantu baabwe naye nga babalese. Amawanga gonna golaba Amerika nga tegakwatako baba balina bye bakwatagana nago. China namanga mala gonna bakwataga basechi bona power eri mutuyinga bana basumba bitutero bagambako bana ababalokole tibevuma wano ku ebweru nenga emabega bali omuntu omu batwa ku meze munga muganda fawaza yogera pozi tugenda kwegatta ku muganda afi mu kiseera kino ko tubenga twongera okubaganya ebirozo ku bigambo bino atera nokwata ku masimu kubanga letu tugenda kulaga ku lutimbe. So yagadde kutandika bwentyo naye katuyenge ku muganda afe tubeko betandika okwogera kubanga ebintu bingi nnyo bigazi nnyo tulina okwogerako kutuusa kako naye nga ate twetaaga okubanga bitegeezebwa mpozi abaganda bange omulimu ekyenasembayo ku sabbiiti ewedde we nali nga njogera nja kuddamu nkyogere bannanga omuntu obanga omanyi nti Seventh-day Adventist you are a Sabbath keeper mbadde nkusaba togezaako okuwuliriza ebigambo by'abasajja be muyita abasumba bammwe naye ng'ate bavadda ku mulamwa. Kino ekigambo kiddamu ku lutimbe omusumba yenna ng'akyali wasa General Conference nga he is receiving orders and rules from General Conference. Era nga bakuŋŋanya kimu eky'ekkumi kirinnya ku General Conference. That is perfect Babylon. It is foreign. You need to come out from among them and be separate. Ebigambo byo bagamba ku lutimbe naye ababeera ku Sunday nga tuyiganduza mwala wa Samonia Sabbiiti ewedde yadde teyaggwayo kuba ebyokuyiga bibeera bingi eva naye baganda bange bino bigambo mbibagamba muworshipinze places and names musinziza ebifo n'amannya n'abasumba ne muleka Katonda. Yekigambo kyekimu nja kukibajjukiza Yerusalemu nga bagenda okugikuba obunabbi wonna mukambo yalabula nti mulabanga kino nga kiri bwe kimulaba eky'omwizo nga tumenza okulaba pagan symbols emisalaba yonna biyingidde mu kanisa women ordination bijje bize sabbiiti kati erinyirirwa Bible mulabanga kino ABCD nga bitukidde eky'omwizo nga kiyimiridde asoma ategeere Yerusalemu baguguba mugere musome kitabo ekibwa Great Controversy page egamba nti the destruction of Jerusalem mujja kutegeera ebigambo bye mbagamba basiga bagamba this is God's own city kino kibuga kya Mukama ate ng'ekyamazima kyali kibuga kya Katonda. Naye baali beerabidde nti bakoze ebikolobero bingi nnyo ebinyiiza Mukama. Programu zino tuzirikodinga era mugenda zifuna ku YouTube kweziri ate era sikokokka ne ku flash programu zino muzifunako kweziri
So ebikolwa bino bize bikolebwa mu nzikiriza okulanga amakanisa nga twala basabiti wedde gakola emikago bagula ekkanisa y'ekereziya ne bakola emikago ne bagamba ebigambo bineeno bwe bakola emikago bayogera ebigambo ne bagamba nti ne bakola endagaano nti tebasomesezaamu ekigambo kyono kino ekiri against Catholic Church kati njiri kyegenda okuwulira mu kanisa egyagula ebintu ebimu tuzuukuke. So program eno muleme okugiwagira muteeka ssente mu basajja abali obuli bali kusa mbuto zaabwe bazimba mayumba bazimba makalina gaabwe bazimba bugagga bwabwe eddwaliro liyo liri awo lizimbiwa ne bali okulyako buli nsimbi naye nga abantu basigala bateekayo munteeka mutayimbwa eva teriggwanga ate tegenda kuggwa mu kiseera kino kubanga okulya kukyagenda mu maaso n'ebino byagamba alabula baganda bange mujja kuwanga muwagira ebitalina makulu enjiri emazima muleme okugisaamu ensimbi n'okugiwagira mubere proud of nti mukola ki naye mukama ffe tukoze omulimu gwaffe halava maachi guli mu mbeera ki eyeetaaga mukama ajja kukulembera paka ku nkomerero pazi nga ngenda maaso tugenda kuba tuwumulamu katono nnyo eddakiika ng'emu ate tugende tweyunge ku muganda waffe tutandike puroguramu yaffe nga bwina okubeera katufunemu akayimba katono nnyo tugende maaso kakabaddeko ate tulyoke tweyongereyo tufundikire puroguramu yaffe eno nga tusole tugende ku bidda katufune akayimba katono nnyo tulyoke tweyunge ku muganda waffe. Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina kulwana tuwangule enseno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana kulungi tufune empeera ennungi tulina okulwana tuwangule enseno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi wotula otudde olowoozeekeyo olowooza mirembe okutuukeyo nedda waliwo okufuba sikuseereza lidda mugga tulina okuwangula enseeno tutuuke mu nseeyo. Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina okulwana tuwangule enseeno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi. Omukaba obwenzi kola ya Setaani okuyomba n'obujja yabireeta oyo tusuule empisa ze twambazibwa obutukuvu tutuuke mu ddembe tuviire ensi eno tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi. Baganda waffe katuyunge ku muganda waffe naye tutandike tugende maaso lumu naye tweyongereyo n'ebyokuyiga byaffe. Mpozi tugenda kubanga namba ya simu bagenda giteekawo awo naye nga tana kugiteekawo tugenda sooka tugeremuko ebitonotono tunene eddakiika nga 5 tuzikozese ate mpozi sijja kulema bajjukiza ennamba ezo z'essimu mu kifo ky'okuzikubako ssaawa zino zimula ku lutimbe ez'ebbiri eya 0702 093743 ne 0779 993743 kifo ky'okuzikubako ssaawa zino afadhali nyigamu mobile money osindikeko support bwekityo kyekyetagisa mpozi katweyunge ku muganda waffe sebo mukama waffe yebaziwe mukama wakisa mukama atukuumye amina twongere okubalamusaako mu nnyira mukama waffe Yesu Kristo amina ennaku tezibadde mbi nnyo okutwaliza awamu ffe mukama abadde akoze eki atukuumye era akyakuumye kubanga abasinga basinga kweraliikirira drone
olwa byabikuba nagente byobufuzi byo ebyo si ebyakalisaayi ebyo byakalisaayi ebyo byakatonda kakati ffe tetweraliikira nti mukama waffe yesu akyakola ki akyakuuma wabula abalaba Munu TV amanya nga bulijjo Sam Kakande Junior ayine muganda wange nga bwe tuweza programu eno ku Munu TV Kiyingi Paulo muganda wange nafuna okusomozebwa kunene nnyo olunaku lwa Sabbiiti omusumba omu yavaayo n'agamba ate nga wa SDA Church twagwa nebuuza twagwa tutya omuntu okuvaayo najja n'ayogera amazima n'ekigenda mu maaso n'okwongera okusoma ebitabo ate oluseemu be babuusa amaaso naga twakola ki twagwa naye nebuuza omusumba oyo kyetaagisa ye alina kapima ki akakebera nti ono yagwa omusumba Kakembo kitukola bubi okugenda ng'osaasaanya enjiri nga tuvuddeyo ntujje twogere kubanga puroguramu eno bangi bagana okugiteeka mu ssente abantu bategeera amazima ate nabo bennyini ne balema okuteekamu ki ssente abantu oba bagende nga bakola ki oba bo bajje babuulire ebibalaba nti agatali mazima kibantu bagamba nti oba oli eyo ng'ogamba nti twogera bulimba ajje tubeereko naye mu studio emu ogende nti wano okoze eki wano mwakyamye wano mwayogedde bwe muti so olaba ali abasajja betujja twogerako wati ekigenda tukola bulungi nti waliwo ekigenda mu maaso ku puroguramu yaffe eno mu maaso kaawo mwekinga emu mwekisinga bbiri waliwo ebigenda okujja ebipya mutalabangako naye ate bamulemeddwa okujja okubuulira abantu amasere mugenda musaasa enjiri eri abakristaayo kintu mukolawo kiti guno tukana okubiriza omutayimbwa ku lunaku lwa Sabbiiti ne mwetaaga n'okusonda ssente ezo ku lunaku lwa Sabbiiti sisuubiranga nti esente zaalisondeddwako lunaku tali lwa Sabbiiti era owulira nti tutumizza gundi agenda akima muki omutayimbwa neyakubiriza ensimbi mu kkanisa ya Katonda enjiri y'omutayimbwa nemala essaawa nga emu ku bbiri enjiri nemala eddakiika 3 abantu bagala kuba so nkimanyi nti bijja kubaluma naye kabibalume nga tubabulidde amazima lwaki tetwetaaga abantu ba Katonda te kubabuzaabuza omuntu avuddeyo ayogedde amazima abantu balimanye amazima ate gwe n'ogezaako okuba ng'okonjera temulaputolaba gundi eyo olwokola kikuti so musumba Kakembo mu mukama waffe abantu mubategeeza amazima bongere nga balaba puroguramu eno ate ne ku Saturday so mu kitabo ekitibwa Great Controversy peegi 6 awo nga tuna gundi mwanyinaffe yawandiika n'agamba nti buli mulembe mukama azze asindika abantu be kola omulimu gwe naga but people desire smooth things spoken to them the pure and unvarnished truths are not accepted nti buli mulembe mukama azze akola omulimu gwe ng'aweereza ng'abulira abantu nga omulimu gukolebwe ogw'enjiri naye abantu aweereza abantu be buli mulembe oba abantu bajja bakola omulimu naye abantu baagala bintu biweweevu buwokera ku makya noyogera ku kino bw'oyogera ku musumba olwokoze kibi olwowemudde yafukibwako amafuta kitukola bubi ogamba nti kingi yagwa nawe agenda kusuula nga gw'olina akapima n'ogamba nti wajja kubegga kanisa ya SDA Church okubegga sibangako mbegga ng'okyayo katono nnyo kambawako ekigambo kino eno bw'oba okedde n'oyogera ku binsolo bye ziri mu bulokole ne bakuba engalo akaye musajja ayogedde ate ezaffe ziri mu bw'olabika okuzoogerako eziri mu SDA awo oyogera ku kanisa kugamba ekkanisa mukama tojogerako wona kimwewaniramu ebiseera ebisinga muffe tuli Laodikia mwebona byagamba the church is in a Rhodesian state. God's presence is not in Hamidist. Ekkanisa ebeera mu Laodikia kibugumirize eri mu nsi eri ku bya Katonda mukama agivaamu nadde ebbali so abantu abasinga balowooza nti Laodikia ne beera proud of that naye baganda bange kambasomeseko ekigambo kino mu dakiika ng'emu wawo tulina amakanisa 7 gyemirembe 7 bw'oba osomesaawo kyakubikulirwa essula 17 ayogera ku mitwe 7 n'amayembe 10 emitwe 7 agandi nti be bakabaka 7 abatano baagwa omuwaali n'omulala ajja yekimugala okumalayo akaseera katono n'omunaana alijja naye ow'oku7 kati obwa paapa 7 tevaawo siru zisigala bwe zityo naye obwa paapa bugenda kudda naye nga bwaliwo okwo ew'omunaana naye nga ew'oku7 mu makanisa gano 7 ge twogerako Laodikia si kanisa ya Katonda ya sitaani
naye mukama ekkanisa egenda okubeera empanguzi Remnant Church en'okubanga ena empisa si za Laodikia naye za Philadelphia kanisa emu kuzino omusanvu ebanga ya 8 naye ng'ate ya 7 tevuddeewo abantu abasinga kyebalimu okutegeera gw'obanga oli mu Laodikia that is Babylon foreign naye ekkanisa ey'amazima eringa ey'omunaana naye nga yakumusanvu the Remnants balabika nga ab'omunaana olwa doctrine gye babuulira olw'okuza omusingi ogwaviibwako naye mwana watu babeera bali eri ku 7 izo zine kanisa omusanvu tezisukkawo kubanga empisa z'abantu ba Katonda zinakubeera mu kanisa 7 omwali Efeso eyali ngero tuziraba enzona zonna qualities z'ekkanisa mukama zayagala oba zalagako tezigenda sukkawo ey'omunaana tejja na mpisa zaayo za njawulo no ekomewo na nkola ziye z'abatume n'empisa naye ekkanisa ezo tejja nga ya njawulo nti eyongeddwako naye ejja nga naye ng'ate eri ku zino omusanvu Laodikia it is not will not be converted yakuzikirira ye portion ya Laodikia kiba Bible egamba nti obuguma tobuguma onyoga tonyoga nja kusesema wachi obe wachi bugumiriza bugumira nyo obuguma bugumira ki bugumira ddala oba nyoga ki ddala kitukola bubi nti wano kanisa ya SDA Church tulina ensobi zetukola ngaffe naye ate ne bazisiriikirira abakulu ne babika kubanga botunati oba otunde olunaku olwa Saturday yaggwa nti abantu bangi baavaayo nga boogera ku makya ku program y'okumakya abagamba nti boogera ku nsi ezirimu abadiventi abangi naye nga Burundi emu ku nsi erimu abadiventi abangi naye yali badde ng'omusumba wano nga omulabirizi Samuel Kajuba omukulembeze obanga ngonaga omulabirizi omu Burundi yagenda n'akwata yegatta n'abakazi asooka kuba okusaba ana anointing asooka kwegatta nabo nga waliwo katambika enalaba omusajja iba naye naye tebasobola ebyo tebyogerwayo kalaga gundi kuba kabuseegu nnyo naye ng'omwami musumba ng'ayita abantu mu kanisa nakafunya ku WhatsApp abakyala nasitula engoye zaabwe naye nga abakwata mu bifo byabwe byekyama naye mu kanisa mbu abagira naye nga abatoga omulabirizi w'e Burundi kati bitusaa kwogerwako wanenga boogera birungi kusiga muzigo ffe kyatukyusa siga ntitwakyuka kwagala nsimbi mu SDA Church tetwakyuka nti kwenoonyeza byaffe naye Katonda waffe abadde wakisa otubeererawo kubanga otunasirikirayo gye twava ebintu bye twalaba bane bye twatuuka nako n'okutuuka n'okukwatako engalo zaffe tulina obabulira ebintu ebiri eri abantu baleme kugenda wa ate eri tubalengera obubi obuli ludda wa eri naye ate kiba kibi nnyo ate neno gye tuzze nga muni wakola ebintu byebimu kubanga ati ne Burundi eyo yaddi waliyo abasumba abasobola okubeera ti nawani Uganda babaawo ate nga ba SDA Church kati waliwo abatunda supermarket zaabwe nga zibeerawo ku sabiti sado ngebeguddwawo naye bw'okyogera kuba nti balina sente balina biliyoni agati ate omukadde gundi ajja kukola bwati ne bwati so baganda baffe ffe tugeza kugamba twagala tuleme kwetukuza ffeffe kaffeka naffe batulabe gye tubeera ensobi zetukola ki zetukola kyobola nti Bayibuli etugamba nti olaba muno nga alina akantu kakoze eki mugambe nti wona yako akantu kano kuki ku liiso so tujja saba studio batereyo ki enamba y'essimu so nafuna challenge y'amaanyi nnyo okungamba nti gogenda kusuula nze neze gwe basuula mbasiraba yo yapima olaba wava mu baali bagudde kakati oyo omuntu alina akapima oba naze ne simanyi oba kafaanana katyaka akapima endala ale nga kisibwa ki so tugezaako okubagamba baganda baffe mu bakristaayo nti tuze twogeregana amazima mwe mwali badde musooka okukwata ewala ennyo ng'omuntu agamba nti kuta omutayimba nkuta obukadde 10 nenziwayo omuntu atya naye ng'asudde mu kasasiro ate waliwo omulimu ogenda saa zino mu maaso emirimu eddala ebyo gigenda okukola ebimanyi minakyo kintu gyebali twogerako oza bagenda kuba bantu nnyo bulamu ebintu ebigenda okukolebwayo enkola zebakola abortions bagenda kujjangu mbakazi embuto kino nkyogera amaloga mu America amaloga SDA mangi omukyala bamufumyako ne mu kanisa bamuyita poliisi nga avumirira abortion mu kanisa mu maloga SDA naye ubanga gende conference etwala amalwaliro ga gundi ne settlement gyebafumiza mu Rivian Heralds nga gende conference egamba nti zonna government makubo geeyitamu okulaba nga controlling a population tebagawakanya nga SDA Church oba abortion oba family planning we bale nnyo family planning nayo bye bintu ebimu kyobola lwina kugambako akantu wano nga tuyiga nti wawo agundi gye batambuza egenda maaso njagiyita program bagigamba nti ekirabo kyoyinza okuwa omwana wo kiri kimu
butamuzaako munne first born wo ng'omuzadde ekirabo kyoyinza okumuwa tomuzaako muganda we abeerawo kati bw'abeera ng'ali omu bagenda bakukomye ate kantegeeza abasumba ba SDA Church baganda baffe naye ng'okisinga bakikola ku baddugavu genda maaso abantu abo kati tufunyeyo enkola mu kanisa eriwo abantu abasinga bazze batunda eddagala lya abo teryali badde bbi naye kati batuse n'oleeta okuteekamu omuzigo omugaana nti genda wenyokeze nze ndabanga ekkanisa etuuse ku kigendwa ng'ogaa nti kati efuuse mulimu kati n'obusamize oli eddagala lya abo lyali badde eddungi batandise olyongeramu ebirungo ebirala ate na mulimu gano amazzi gavudde simanyi Lutasi Vatican ate gano amazzi gava Mekka bw'ogateekamu ate ne weeyoteza batandise oteekamu obuntu obwo obungoddiira ekkanisa weegenda bantu ba Katonda bagenda kwokyebwa omuliro babakkiriza buli omu okuvaayo ng'akola kyakola naye nga balina kwe bakola ki obuzibu obuliwo ti abantu bali all about business byanfuna kakati omuntu anoonya ki ekinasinga okukola ate ebintu eby'eddagala eryo bibeera ku kanisa ebbali ku sabbiiti basabe ne webatunda era omwana asigala ki Yesu ogamba yakola ki bwe yajja yasanga abatunda mu yeekaalu kye bakola ki kubisambasamba era Yesu nga yazze mu kanisa mu kiseera kino nasanga bakuŋŋanya omutayimbwa nasanga simanyi sente z'omusumba kanisa ennyumba y'omusumba simanyi sente za biki bino simanyi za prime radio amaguzi agali muli walifunyeyo olunaku olutali lwa sabbiiti lukuŋŋanyizibwako omutayimbwa webale nnyo n'abantu babawe ennamba nti ennamba emugiraba yekuŋŋanya omutayimbwa buli muntu yeekubirize naye tosobola kusindika muntu ate agenda akuŋŋanya omutayimbwa saidi z'emakerere tusobola studio etereko ku nnamba eyo kubanga ebibuuzo byo bingi n'aba SDA Church tubasaba mukube essimu twanukule kubanga waliyo bingi ebimusobola okubuuza ate nga asobola okubyanukula so ennamba eyo nga emugirabaawo eya white eriko ka radio kwetoloola waggulu awo giba mukubako ng'obuuza ekibuuzo kyo kyonna sembeyo double one eyo ogenda okubanga wano badde boogera ku abortions ezikolebwa omusajja Nabbi Samuel Kakande yagenda n'agamba Rosias Bujingo genda ekawala eno Kitebi Health Center 4 watu yes genda ofuneyo placenta ey'omukyala deni nkole ki njikuwe nkuwa amaanyi musajja yagenda so placenta bamuwa y'omwana amaze okola bakoze abortion placenta ezani bawadi bawa Bujingo kakati so abantu bangi bali abantu bannaabwe obukafiri wabukoleramu nnyo obukoleramu bungi nnyo in fact simanyi kibagira embuto z'abaana ezo zikola era omusajja nebaza omusajja ayitibwa Tamale Mirundi agenda n'agamba nti omwana we bamukolera n'onsambya omwana we jasi waliwo kalimoti akakebera nti kati twataga ogani y'omwana ono bweti ne bweti egenda wa era omwana w'oyo omwami basobola okukola ki yatuuka okufa mu ngeri ekya bweta agenda okujja nga mwana bagijjemu dda bagitutte Tamale Mirundi evayo n'abyogera naye nga ne Uganda wennyini so waliwo ebikolebwa olusinga n'abasumba bemuyitanga omwabe okumwanjo ate ng'ajja okukikola so Rosias Bujingo bamuwa placenta amanyi mubagakuŋŋaanyiza nga tulina kufuna simu ndowooza bali tebana kweteekateeka naye abasumba baneeno betuze twogerako bameka boso okumenya bakolagana ne muzeika ne Nabbi Kakande ekisooka nti buli kanisa gy'olinga giyitwa Capernaum Church Tabernacle Church Holy City Church Holy Ministry Church Synagogue ezo zonna za Nabbi Samuel Kakande bwaliwo n'abakozi be bonna bakozi be abakolagana ne muzeeyi kuliko Kayanja Robert oba batu batandika omusingi ogwo ne Namutebi ne baali basatu Namutebi Kayanja Robert ne Nabbi Samuel Kakande muzeeyi kakati abazze beeyongerako Rosias Bujingo ono musajja ayitibwa Senyonga wa P5 oyo yali wabalabye ekkubo ne balabye ekkubo bwe yafa Senyonga n'agamba nkoze ntya kubanga balekuba yasomesa Senyonga e Bulaaya kakati najje wa muzeeyi n'amugaa tuwenga tuli kintu kitya kimu ne bateekawo kirabwe etwa Casablanca kirabwe wandege oba kuŋŋwanira bwe naku zimwezi nga 4 ne beewa ebiragiro gwegenda okole bwoti ogenda okole otya okole bwoti kati bonna bali Hello. Sebo. Kumulamu ogwo Sebo. Ye taata. Munnange olw'okuba ensi eyimiriddewo ku lwa nsimbi nti ensonga lwaki olaba abantu batetenkanya okuba nga bayiiya engeri gye bafunamu ensimbi
naye nga edda bwe tutunulira mu bayibuli ebintu ebisinga obungi tebyesigamizibwanga ku nsimbi. N'omulembe gwe tuliko kati oba tolina nsimbi mu kyaki bakulabanga atalina Katonda era bakulabanga atali mukkiriza. Yensonga ki olaba amakanisa kati agasinga obungi gesigamye ku bya nsimbi. Era woba tomuvinga kugenda mu maaso bakulabanga ekkanisa eyo eterina mwoyo n'abakkiriza toba nabo. Era twesanze ku mulembe guno nga abantu bateeseemu n'ebintu ebirala ebitali Katonda olw'okusikiriza abantu okujja mu makanisa gaabwe bafune abagobereza abangi. Oli mutuufu ssebo. Era tusaba busabi omwoyo wa Katonda ate ku bantu abasumba nga be bagenda okutuusa abantu abo mu bwakabaka obw'omuggulu baddeyo ku musingi ogw'ennono ogukkiriza mu Katonda yekka. Amiina. Ssebo Mukama waffe yeebazibwe okusitegedde erinnya lyo. Obuzibu. Erinnya ssebo muganda waffe. Nze Sekate Benedicto ene Mayanga nakifuma Mukono district. Amiina ssebo. Mpozi nga tukyaliko akatono nnyo. Mayanga omwami ojakubidde esimu eyo. Nabika kandi ko ekyalo ye musajja yasabira omukazi ko Mayanga yamusabira omukisa azaala abaana bataano kati yakaweza abaana 43. Ko ekyalo omusajja kwava. Mayanga oyo omwami jabira omukyala oyo java azaala abaana bataano yakazaala abaana 43 naye baana baddala baana baddala ate bamuluma. Era waliwo ne kirabu enene eri wansi Mayanga nene nnyo kale kirabu kale waliwo ne garden ya Nabbi Samuel Kakande Mayanga. Mukyala katono nnyo omusajja naye yakonyeeko nagale nti amakanisa kati gayingizaamu ebintu bingi okusikiriza abantu okugayingiramu. Bw'obuulira egiri nga teri ku bya nsimbi gwe batomanyi kubuulira kyobala nti amakanisa ogasanga Mukama agenda kukola ebikulu nkugamba ogenda sigala kyo kimu lunaku olwaleero Mukama agenda ndaba Mukama agenda olaba guno 2020 basuubiza abantu ensi n'eggulu naye tebaaswala kuba ggulu omwaka oguwedde basuubiza bingi twafuna bizibu naye ku guno bazze mbasuubiza obutaswala obajjudde naye nga ate tujjukira bingi nnyo bye bateekateeka abalabe b'ensi eno okulaba nga bateekawo endwadde n'ebiro ebiringa ebyo naye basuubiza owa basajja Serwadda ntena nyo balaba Kiganda yali atandise nono wa gundi nono wa Good News Church nga balese okuyigiza ku bunnabbi nemba tunulira kwa Serwadda ennaku zinatero berako nga abuyigiriza obwa Daniel ekibumbe ekyo naye babe bagenda fundiga nga batomedde kubanga obunnabbi bwogera ko babulirako bukubabo bobana mala okuwulya mu butuufu bwabwe bugenda bagamba nti bemuli kukala bikyamu kati mudde ku mazima naye nga ate banyoza dde bisibu byabwe bali ku byanfuna. Sebo avuddeko Mukama omusajja we Mayanga Mukama akutuweera omukisa. So ebyo byafuuse byanfuna kibala nabagamba ngenda kitala katambika Nabbi Samuel Kakande agezaako okugamba nti sigenda tunda mukyere gwange kusinya 12,200 nga nina abalokole bange abasiru kamutunda emitwalo 5. Mujjukira wano Uganda ne parliament yatula ministers ne bava ne bagamba nti omusajja muleka atunda omukyere gwe era ne bakikola ki ne bakiwagira balina baliiramu ninga kuba bubbi bantu bakifuula business. This is not someone's ministry, but this is a Kakande ministry. I think I'm going I think what you got to know. Mbula nyi buzo amaye abantu bakiza nyo bugembe baluza bugembe musajja mutuufu. WhatsApp kati yebo nasindika ko ku bannabbi obulimba lwe yasindika bannabbi obulimba list yabwe. Nenki sharinga kubalala. Nye bambuza mbona boyogede ne bugembe ne ddala banne mwali. Soko wabulio katono ku bugembe nga tuende kasika ba kino ekibuzo. Teri muntu yarabye ku mbaga ya bugembe. Omusumba omulungi n'omukulembeze omulungi alina okubanga mufu. Nga kyakulabirako eri abantu. Kati omuntu atalina mukazi agenda kusumba kira agenda kuwabula kikutumba asumba abafumbo. Nabagamba nti bugembe kibiina kyekimu. Omukazi ayitibwa Nandudu. Traffic regional officer wa Jinja Road bamita Nandudu. Ye mukazi asobola okugamba wali Jinja Road asogera na traffic officer nakutegeeza who is bugembe. Bugembe avuga emotoka UH2 as kalavu 4 buli saa mwendo ogw'ekiro. That is the regulation from the man of God. Nabbi Samuel Kakande atambula ekiro nga yitala ku round about ngato linda ko okuzaala omwana buli wofunisa omwana oluto mu lujje osime 2,000 wa neighbors akuliranye then yoziko ne mubuza agenda jigula nawude abawadeko ne sente mubuzi emabega waliwo makere business meeting business school agenda jigula
katatakidde okuba yafunye bajjemu olubuto lw'omukyala nga lwezza emyezi 3 n'asima 2,290 ogw'ekiro n'aziikamu ekyo ekyana then gokera ku macyango gantu wantutundawo mutuleekaanira nnyo mu abalokole so nga that is laws abamaze okujja nakkamu oli omuntu oli Bugembe kibiina kye kimu ne Nabisamiro Kakande Bugembe yagenda ne Ssenyonga bakole olukuŋŋaana ekololo bafune ssente zivaamu batwale bazimpe batwale muzeyi jajja amaanyi eggana Bugembe naga nekyetaagisa kyokusanga musajja wakola nga Ssenyonga aganye ku Bugembe ki ssente naganzi kangeni wa musajja wa Katonda nagenda ne basa ya miliyoni namba okumuwa ebiragiro ebyo so Bugembe kanisa gyawe kimu ekyekumi yowa nenansana wala ogenda eri wansi ng'oyisiza Irena Musira ewali kanisa ya Bugembe yennyini yakizimbanga kampuni nene mulimu abazungu mulimu buli kintu kimwe enena sana Nabisamiro Kakande eyatiwere kimwe ekyekumi nga bolaba bujingo wawe lali eyawone ekimwe ekyekumi kyayo so Bugembe yomune Nabisamiro Kakande era Bugembe obanga gyoli vayo tegeze ensa amazima oba tuli wa Nabisamiro Kakande so ebyo byonna mujja kulowooza nti Bugembe omuntu yali badde ekyokulabirako omusumba omulungi nga mufumbo temulanga komba gashi ya Bugembe so bagamba nti Bugembe yavayo na alosewo woba bali ku line ngagamba alo alo Hello. Sebo. Mkumwe wala kueleza sebo. Kale muganda affe. Naye bali kuwuliza sebo. Kairi. Alimu. Kansal onde okusikiza na Mugongo Tanda kuna Mugongo Division. Sebo, wongeze ku ddoboozi sebo. Nze wani Muhammadi kansalo mulonde okusikiza Tanda kuna Mugongo Division. Sebo tusansa kuwuliza sebo. Kakati nina kasitolo kendeka okubawa ako katontono ndi musajja buloko amayumba isa kati bwe mutwale omukago omu ng'asiima ennyumba kasula kati omukyalo kumubuuza nti osabirawa n'agamba asabirawa Kakande gamba kimu yawo nibakwata ssente zonsonyiwa genda omukyala n'amubuuza bw'asina bajja mutamize emukuta wakijjawo ekyo n'agamba nti abakakire bakakande baba n'ebifaananyi bye baleka ku nzigi z'ekika zaabwe bye bassa mu mayumba ng'embuuza ono eyasabira bakakande gwe bagwa okusasula okupangisa ennyumba n'agamba ddala ne mu nnyumba kubanga bw'oba olina ekikuluma asabire bakakande ajensiro mu kifaananyi nti nakukana wenyininyini yaki yakusubira nekya Mukama awo nekakati abantu abalinamu engeri ate nabuloka abakyala abasinga besinga ogabira amayumba bakatimbira wa Pastor Kakande ekyo kinako kafunga abantu nga bataano ndesebakiramu kulimba sebo tweyanziza obujulizi obwo sebo kansala omulonde tweyanza nnyo tweyanze sebo Mukama akuwa omukisa ndoza abantu balina abantu oba ogenda okuzimba ennyumba ng'obadde osabira wa muzeeyi olina okugenda n'ofuna ebbaasa ey'okuzimba ennyumba wabula ebbaasa njagala kulabula abantu abalina ebbaasa oba peni ey'omukisa ng'oba owaka n'ebigambo bye twogerako ebbaasa efuna ssente ezirimu zonna ezirimu olunaku olwaleero nga yawokulaba nti abasajja bali nti ebbaasa eno teba bbaasa nga bbaasa bw'ogiraba kubako omusambu oguyitibwa Johana gwegwo omubbi gwe nabagamba gwabba empapula za Honorable Nantaba omusambu ogwo bw'oteekamu ebbaasa eyo n'ojjamu ssente saa zino singa kisoboka nga ebbaasa ogirina nga tolina kukkiriza nga ffe okukkiriza kwe tulina nti twakyuka ne tukyukira ki ddala jjamu ssente ezo genda oziryeko olabe ekira agenda kujja akugambye nti wanyaga onyaga Kakande onyaga Katonda Kakande nga bwagamba ajja kujja ekiro mu kifaananyi kye kyennyini age nti wanyaze ofune ebizibu ebyenkanidde eggulu
so kivuga nti wogenda okuzimba ekkanisa wogenda okuzimba ennyumba asooka n'akugamba nakusoma ekyandikibwa kiri mu Zabbuli 5:1 nti saddaaka ey'omwoyo ogw'eddembe gy'olina okukola gwe olwokwebaza ennyenda kakande kubanga ddungi so saddaaka eyo ebeera yakyama kyenabaga nti bugingo ze saddaaka zeyakolera ewuwe saddaaka 14 ennaku 14 zebasiba buli mwezi wa bugingo so baganda baffe nti bomena bamala kukola saddaaka olwotandika okuzimba ekizimbe kyo so kansala waffe omulonde ewa tukwebaza olw'obujulizi obwo bwoza okoze eki waba otuwadde kamako omukisa tufune omulala ku layini nga babiri ndowooza olwakadde asooka ndowooza tusigaza babiri naye tufuneyo asooka alo webale kuweereza bakulu amina ssebo webale kubeerako ssebo kale so ono se Musa Abdallah ng'asezezza eno Kayunga Mwaka amina ssebo kati bagamba nti abasumba abo omuli Samuel Kapande bw'aja omuntu obanga osabiddeyo oluusi kale katugeze ng'ogenzeyo oba gwa ssente ate bw'ovaayo okola ki ng'esenze bw'ofunye oluusi nga tokyagendayo nga zitandika okuyita mu ngalo nga zikuggwako oluusi neyewadde okoze nga tobikisa kubanga nze ndayira wano muzeeyi wange yagenda n'agendayo n'asabirayo n'aduleetera n'avaayo ebutuufu buli kamu kayali alina yakatunda paka we kubanga yali takyagenda kusapootinga nga takyalipootinga kimu kya 10 ekyo okutuuka bwe yatunda buli ekimu kyonna kyonna kyeyali alina n'akitunda n'amaka ge yali alina omukazi ge yali alina ne bakyankalana ne batandika okubagana omukazi oyo kyali tagendayo kimanyi obaate ekyo kiba kiva ku kityo ssebo webale nnyo katukuddemu ssebo owa muzeeyi bw'osabirayo akukkiriza ogenda osinziriza gye badde okola ki osinziza naye toddamu kuwa kimu kya 10 gy'okola ki gy'osabira onakuwa kimu kya 10 eno gye wajja omukisa yaga nti ewe olina okugyayo omukisa must so osigala okusabira eri naye ngaekimu ekikumi ate nga n'owaayo obudde sande esembayo mu mwezi gyagabirako amazzi osabira eri naye ago amazzi gaba bagabira amazzi ago bagakuŋŋwanyanga ku mabiito waliwo kampuni y'abamalaaya then bakuŋŋwanya spams oyo n'agamba nga amalaaya bamuyanira ku street naawe bw'otwala amazzi ago n'ogateeka mu mazzi ng'ogenda n'omansira mu woteeri yo amazzi agamu n'ogateeka wansi mu miziŋŋoonyo we bayanira emmere batunda emmere naye muganda wange n'ogeza otunda emmere n'ogenda okukwako ekimu eky'ekkumi byonna nga biggwawo wakiri embuyaga ejja akalantini yo wogitadde embuyaga nekola ki wakiri ladde ojja nekuba ekisibo webale kakati baganda baffe nti ebibye biriko ebiragiro nesinga ebiragiro ebyo obikola ng'akyali mulamu naye ate bw'anaafa kitegeeza bigenda kuddeyo gye byakola ki gye byava kyensonga ki tubagamba ffe twavaayo ng'abaana alesendeza sitaani bwezityo kasolekerawo kubanga kuseesaamu mweno tugeza kubagamba nti oli omusajja w'amaanyi era abantu bakola ki bamutya nze twayitanga ne muzeeyi e Kampala naye nga bw'aba ayiseewo e Kampala ensi yonna ebakuba ku bunkengi abanga president akola ki balina n'amannya agamwekera amanya ag'ekizikiza naye mutunule ekintu kimu oba yeeyita musajja wa Katonda lwaki akulemberwa amagye nga gamukuuma lwaki kubako poliisi olengera lwaki emuyenge ewaka mu dakiika 10 wayitawo amagye ng'okyaliko katono nnyo Yesu jukira Petero yali nga ayagala okulwana n'abali batwala Yesu yamugamba nti nedda za ekitala mu kifo kyakyo kubanga kisamu n'ekitala alifa kitala amakulu tolwana kwaka kongesibwa mu nsi muno Katonda yakuuma Yesu okumala emyaka 3 nga abulira enjiri n'emyaka egyo 3 gyamala nga abulira enjiri tekuliiko yadde n'olunaku n'olumu bwe bamukwata time yamala kutuuka nayo kamukwata abagambye basajja ba Katonda lwaki baliyindirira ne bamala ekisa kyabwe nga kituse mukama naga nti kale bakwati kuba nibadde batambula free nga bwogambye naye security banesaba asembe 85 ekera okuba essimu naye kuba kuya studio eyo okage mwemu kitukola bubiri era abasajja mwera mwegendereze akwata ebintu bibiri era wabanga amaanyi ge bonna gali mu kanisa tayinza kusabira nga ali bweru kanisa either nga alina Bible emyufu emu na Ben John ebirebuwa obanga alina omusalaba ogulimu ebisigadde bya nabbi John era wabagenda obagenda nambo etasimbulira kuwaka asimbira ku kanisa nagenda nga onisa omusalaba waki waggulu muli amaanyi konvo inelokera mwelekera olaba jjudde ki yenna abagenze n'ebyawongo ki byonna
so baganda baffe basinza omusambo oguyitibwa Rose. Rose oyo yalina abaana okuli Johana Ofera ne Shuru kwe kuli ababbi ababba sente zo zonna. Johana yabba sente za Honorable Nantaba n'akaba amaziga n'olwayo Honorable Nantaba waali tatiriddi ne muganda olugolo yamubuuza Nantaba kiki songa yakola ki Johana yakimukola. Tufune esimu emu bannaye wakadde mu kagenze emu yokka naye nga tubasuubiza ali ku simu va wali TV. Alo alo avuddeko katufune omulala. Alo alo songa tubasuubiza mwongere okwagira omulimu gwa Katonda. Kimanyi nti SDE basobola ne bawagira omulimu gwa Katonda kubanga abangi basanyuka olw'okuweza tukola ki bwe tukola. Ali ku simu. Alo va kumpi ne TV. Waliwo mbuuza ekibuuzo. Onumanyi naze ndowooza Noola angaye nti kakati ekyo akikola atya ekyokugira omuntu ekiro n'okwogera n'ayogera. Nabagamba luli eri nti alina ebintu byatabula ku ssaawa 9 ogw'ekiro ne bisobola okumubuulira ebinaagenda okukola ki okubaawo. Kati Rose akyuka mu nabagamba luli eri nti bagenda mubuuza ebibuuzo nafika candidate wange naye mutabanyi nga yakyuka n'afuuka omu advent. Kati wabeera mu kanisa baba ne photocopies kubanga amanyi ge balina bana photocopies nizo kwano ku TV nga ndi mukweza ne bamubuuza ekibuuzo Saamu ali ku TV nanga Saamu wali n'ayita Saamu kati nwabayo Saamu afaanana nga photocopy nga musambwa so bayoke Saamu kati ye mwenyini bw'ofuna olubuto agamba nja sooka nzijje oba ogeze kusabayo omwana agamba nja kusooka nkole ki nzijje ye yasooka okujja ng'omuzimu nga musambwa gweguzze kyovala nti abasoma ekyandikiro kiri mu Luka essula ya Luka essula 24 olunyiri lwa 36 agamba nti baali bakyayogera ebyo ye yennyini kakande n'ayimira amasekkati gabwe n'abaga nti emirembe gibe mu mmwe naye ne batya ne booza nti balaba muzimu so omuzimu tegulina nyama namagumba naye nabakootingira ekyo kati ye bagamba nti bwoboga nti walabye omuzimu tegulina nyama ki namagumba nze nazenze kennyini mwene akadde katuzinzeeko wabula tugenda kubanga tufundikira kubanga obudde munaye twagala okubaweereza naye obudde butukomakaawo naye musaamu programu eno ensimbi tujja esobola n'okumala essaawa nga 3 nga twogera kubanga ffe ekikulu tetulina buzibu kubeerawo ebyokwogera bingi nnyo naye budde butuggwako. Kale agambye nti waliwo kopi omusambwa gwekolamu kopi negujja gyali bane katubasibule wano eno mukama bakuume nsigadde Kingi Paulo ndi musumba ministry yitwa Sword Professor Ministry mugende ku YouTube channel mulaikinge musubscribinge ate ne video za fezo mujazisangako okwo muganda ffe naye kabasibule tugenda tumira muntu n'omu naffe katubasuubulire wano eno watu batumidde mwena mwongere okwogera mulimu gwa Katonda ne muntu TV okwongera okugiraba kubanga etuwadde betu ki deni mukama abawo mukisa tusinkane ku Sabbiiti ne ku Tuesday sigale nga mukyali ku TV kama